gamba nti batunda property bagula property batunda ettaka bagula ettaka bw'oleeta emitwalo 15 gyokka osobola okudipositinga ku polotiyo poloti weziri okuva kakadde kamu paka ku bukadde bwonna bw'oyagala poloti weziri mu bugazi bwonna 25 okweyongera waggulu ne bwoga nti oyagala kyalo kiramba ettaka tulirina Doka Misinde ku Sozo Property Consultants obeere ng'ofuna ettaka ky'ekyobugagga ku nsi ky'osobola okubeera nakyo abasozo bakuwadde omukisa osobola okugula mu kibanja mpola balina furniture omukadde n'omupya banoonyeko ku nnamba yaabwe y'essimu babeere nga bakutuusaako services zaabwe ndine Eric Kitumba abantu ababaddeko mu live band ez'enjawulo mulabyeko ku Eric ng'ayimba nali ninako live band gye ndimu somewhere in Nigeria yeah. Baita Nigeria. Nigeria. X-Hub. X-Hub in Nigeria. Yeah. Waliwe antwalayo ne ndaba Eric ono ng'ayimba and I went to his TikTok. Nemuweereza message nemugamba Eric jangu mpeko ku story wano ku HK Media. Era ndi musanyufu okumulaba ali smart. Thank you. Eric, you're very smart. Okay, thank you. Yeah. By God's grace. Thanks. Yeah. Boza kubatulaba ku HK. Abalabi ba HK amanya nze Kitumba Eric. Ku HK Media. Thank you. Yeah. You look very good, oli smart. Thank you. Onongoze naye ye manager wo. Kwano gwange, but he's a promoter as well. Okay. Yeah. Ya ku designinga. Wetukwasaganya ensonga zino. Some music. N'ebirala. Okay. Apart from music, is there anything else you do? Ebisinga byesigama ku music. But as well, I also do farming. Ofanana ba plan the kid. Kirabika. Oli planned? The plan the kid from God. That's amazing. That's very amazing. Yeah. Kati wazalibwa bwoti? No. Nazaliwa ndabanga gwe omuntu yenna ndaba essaawa zino. Naye after bwenaweza emyezi 3 nenkwatibwa measles. Obulwadde obwalumba ekyalo abaana baali 5. Nze nemponawo abasigadde bonna bambi ne bafa. Naye mu kuwona era measles still natwala amaaso gange. I'm so sorry. Site negenda completely naye mu kugezaako okunzijanjabisa bazadde bange bantwala e Ruharo. Eyo side zembalala bagezeeko okunnongoosa okulaba oba nange kyasobola okureceiving a site like any other person. So ne bakizuula nti obusiwa obujja site ku liiso nga bugitwala ku bwongo bwazibikira optic nerves. Kati ne batugamba nti bwe naweza emyaka egigenda ku ssomero ngende ku ssomero ntandike ensome era kiseera kyatuuka ekyokugenda ku ssomero nengenda nentandika nensoma primary. Yeah. That's how you started. Kati buno obusuwa we buzibikira tewabeerawo any solution for it? They cannot transplant them? No, it can't. Perhaps bwe bakozesa plant bagita implant eye bagikuteeka direct ku bwongo kati yo nebanga esobola okulaba eno. Awo obeera osobola okulaba oba just amaaso gabeeramu? Yo gy'oba okozesa anti kati olwo okambala bwambazi kantu ako nti kaba kabuuse emitendera gy'obusiwa ko ne bakateeka straight mu bwongo naye kyonna kijja ku research nze gwe neekolera ku internet tebiri wano mu Uganda. Adishuwa kuba already wekiba kyafuluma kitegeeza kikola. Kitegeeza kisoboka. But operation yebwe. You make a campaign for the funds and they fundraise for you and you go for that implant. Nakyo kisoboka n'okumpa eriiso kati nga gwe osobola osalawo oga eryange lirabye nnyo kansooke nkuyambiseyo limu. Maama kati teri bali abakazi. Liba lyerimu era liba likola gwoliredde oddimpa. No, I wish I could. It can be also possible. I wish I could. Naye nga sinti sobola naye I wish I could. Singa mukama badde. Nga ye mubeezi. Nga ye mubeezi. Omanya. Kituufu. So eyo method nayo gyeri nti okulaba kusoboka naye nga tutaddemu nnyo ssente. Nga mutaddemu nnyo ssente. Nga tukoze transplant ey'omuntu omulala nampaayo limu oba
ne bampa abiri oba ne tukozesa kiri ekya implant eye. Yeah. I think the implant eye is better kubanga omuntu okuwaayo eriiso limu ndowooza ndaba nga aba tajja kusobola kulikuwa. Yeah. Mpozi balina eryo lye bamuteekamu eribeera nga ddami. Ye omuntu omulala bampadde. Bamuteekamu eritambulira ku liri eddala erisigaddemu. Yeah. Banaye abazungu byonna babisobola. Ekitegeera kati anti olaba fe abantu abalina obuzibu bw'okulaba kobeere ng'oli totally blind wabayo emmotoka zaffe ennyonyi ebikopo each and everything that we can use. Yeah. Kati we bakutwala mu ssomero bakutwala mu lyaba blind, right? Bantwala mu ssomero lyaba sighted naye nga kuliko section braille section ey'abantu abaliko obulemu bw'amaaso. Though nti twasomangira n'abaana abalaba. Yeah, twabanga abalenzi abatalaba n'abawala abatalaba kwoteeka abawala abalaba. Lyali ly'abawala actually. Abantu abakunyumira mu live band bagenda kulaba olwaleero bagenda osanyuka. I'm also happy. Yeah. You're such a very cute boy, bannange. Singa Katonda yali asobola okuwaayo chance nebeerako mu mmera. Kati mwe abakiŋŋamba mwendabirwamu zange. A lot of people be telling you that, right? They tell me, they ask me more questions. Namwinako naye ebitatambula bulungi. What happened? Like yafuuka oba biwanvu oba nze nafuuka busy on music. I just became busy on music. Really? Ndowooza. Nobeera busy n'olagajjalira relationship. Naye yennyini n'afuuka biwanvu. Tegeera. Ate manyi ebyo bigamba nze senga w'abaana nti wakola otya? Nkugalamiza essaawa eno nkwiseemu embooko. Anyway, tewali muntu ali busy ku muntu gw'ayagala. Yeah, I think there's a lot yali eweddewo. For her she became what she expected ndowooza si kye yasanga. Yali asuubira ki? Ndowooza era majja. Yali amanyi ogendamuwa ku majja. Malayo. Okitegeera. So kati omutima ogutasiima ebyo. Oluusi bibaamu naye era neeraavu bwetandika era suubirayo okuggwaho. Yeah. Teri waliwo kintu kyalubeerera, and that's very true. Naye kati mwasisinkana mutya n'omuwala oyo era mwesangawa? Ebyo just toyagala kubyogerako. Tekirina buzibu. Yali mukwano gwange from high school. Love is a beautiful thing. Yeah. Yali alina site ngeri fuuli. Yeah. Ate okubanga tolina site ekyo tekirina kye kitegeeza nti. So she was sighted. Not only one actually, I had two. Wow. Wali Salongo w'abakyala bali. No, omuwe yavaawo omulala n'akola replacement. But yasooka yeekye just yafuna transfer kitaawe ne baddayo Bulaaya. She was a white. What? You guy, you missed out on a white girl. No, I didn't miss out. Until oli yali investor. Kati ne baba transferring ne baddayo like ewa. Did you try to look for her? I tried, email but her. Kati also feelings zagira ki zakula. Va mu ebyo naawe ya feelings zokula. Wano tuli ku sente. Bulaaya is Bulaaya. But ekirungi tinagendayo ko kati sina nnyo. Wagendako e Bulaaya? Ewaabwe. Wagendayo ewaabwe Bulaaya? Why didn't you stay there? No, twagenda nga ssomero kulambula. Amasomero genda kuzino gatwala n'abaana e Bulaaya? Maama ffe twalambulanga wali muzu. Ninze we banangamba mutabani wange nti bamutwalako Bulaaya. Naye kati by then kitaawe ye yansasulira. International schools babikola. Kitegeeza wali mu international school. Kirabika. Where is your mom and dad? Oli planned boy. No. Kulaba n'engeri gy'ali mu smart. Just I had a sponsor, by the way. As I told you, God is my planner. Yeah, sure. So I had a sponsor due to the fact that I was a runner at school. Nalimo sports. So, come on, how could you run? We could have guides. Ababa guiding. But nalimu dressing and kola mu bya long jump as well. That's a very big adventure. Yeah. Ngogwa ne mu swimming pool no. Yeah. Come on. Even right now? Yeah.
With a guide you can swim? No, I swim alone without a guide. My goodness. Actually, swimming is my hobby. Swimming and motor riding, bike motor riding? Yeah. So I do all things that a sighted person can do. I just feel it. Kuba nasalawo kyesobola kulaba naye nga nsobola okukikwatako, I can activate it. Yeah. Like when you shook my hand, did you identify me in your head? That one needs sight. But what I can assure you, that as far as you become my friend, mtima gwange gutandika okudifficiating nti ne bw'ojja n'onnyimirira buyimirizi maaso oba ne bw'oyitawo eri mpulira omutima gwange ng'oguyiseeko bw'oti kisikirize nga kiŋŋamba that is Hadija. Okay. That's amazing. Yeah. Naye maama tofunika buli kiseera obeera busy obeera mu studio oba okola biki mu studio kitundu? Ndi muwandiisi wa nnyimba. Okay. So ne bwemba si recordinga zange bampandiika. Kati nga luyimba ki lwe wali owandiikiddeyo omuntu? Nyingi. Just lwe tumanyi. Tetuzoogera nze kale nze. Aba betufuna contracts tetwogera betuwandiikidde. Kisuula nnyo market y'aba writers. Waliwo abayimbi abanene b'omanyi saawa zino. Kati toli writer. Toyagala kwe marketing yo marketing other people. Gwowandiikidde yali supposed okukola ki? Okwogera kati nzeyo nkugambe nti nawandiikira gundi ng'ate ye muli avimba nti oluyimba lulwe. Nze bw'aba yanzigyamu. Sinzira kiri mu contract yo. Sinzira naye ezisinga zenkola tukola bwe tutyo. Kubanga ebiseera ebisinga oba omunyigamukko. Ate olina by'oba omunyize Eric. Tebakulimbanga ne bagaana okukuwa credit mbw'oba obanyiganga omunyiga ki? Bakuwa credit si bonna nti bakikola. Naye kunze kale tekinzikira nnyo, nyumirwa nnyo nga mpulidde oli nga yagambye. Abalungi abatulaba tulina ekitumba Eric ababaddeko mu live band mulabyeko ku gaayo no? Talina site naye tugezaako kwasaganya emboozi mpolampola mulese kunyumyamu briefly male muti abagala okumusupportinga in his music career, management, a lot of things. You can reach out to him on his TikTok abeerako ate replying ate ye mwennyini. Yeah. Ekyo nakikwewuunyako by the way. I read and reply to the comments, likes and whatever. You also comment? I also comment back. Kati owandiika otya? By using my phone. You were mastering a keyboard in your head? Yeah, I'm oriented to every keyboard as long as it's a keyboard. Because all keyboards are the same. They are like for the computers. The way I use a computer is the way I use any gadget. You have a very strong memory. Thank you. It is not easy to master all those things. Naye ebiseera ebisinga obumalirivu just kiba kikulu n'okumane. Naye nyogera ku ddoboozi mpulira oyogerera wansi nnyo. Like bw'oba oli mumalirivu buli kimu oba okisobola okukikola. Buli kimu kisoboka. Kati Eric bw'ote wafiire omulandana sponsor investor. Kati kankulage tugenda kwegwako eyo gye bujja Katonda bw'aba yakitegeka. Nzikiriza mu ntuuko. Amina. Yes. So kati awo nozaawo girlfriend omulala? Sazaawo. Ezo zange. Sazaawo ye yaddawo. Waliwo difference between okuddawo okuzaawo naye okuddawo ya. Girlfriend ye yereeta. Ye yaddawo. Si ye yereeta. Naye ye yaddawo sinze yamuzaawo. Ye yaddawo girlfriend. Yeah. So this second one, how did you guys meet? She was a nurse. Eric Bannange. Ompangudde. Yeah. Katonda akwagala nnyo. Basajja banno bali waneeno basiba empale paka eno ku mutima. Tebaddetingangako yadde ne ku mukazi eyasoma ku kitabo mbunaasi. Kusoma ne love byawukamu. Listen, I'm saying like bali complete. Bakola. Balina like ngamba ku physical yaabwe. Balina amaaso buli kimu bakirina. Balina amaaso naye tebalaba.
Okitegedde? Kisoboka. Kisoboka. Basajja bano balina amaaso naye tebalabirako ddala. Tebasanga ku identifying Nancy. Tebayina. Ebiseera ebisinga abakazi mwababireeta. Tutya. Temwogera. Nawe bw'olaba nga nkukubye gwe ŋŋamba sisobola. Ati buli lwondiisa oluusi ate feelings zigenda so kati you need to tell me. Bana crush gezaako giraga. Ebiseera ebisinga crush muzinyumiza mikwano gyammwe. Kati mba nagiraga ntya for example? For example, kati tugeze nga nkukubye. Nga bya ddala. Nga bya ddala. Kati nga bwe tuzze wano. Nkuwa kuhaaga. Ate awo ebyo by'abantu nabo balino. Bya bulijjo. Ebyo birabisa. Ebyo bya bulijjo hagosojuwo. Ate era bya bulijjo kitegeera. I don't think it's engeri gye kya identifying amulabyo. Yeah, but ebiseera ebisinga a little bit of a tip until when you have a crush on me, you can't miss out to say good night or to initiate a night conversation with someone. Yeah. It's amazing. Yeah. Yeah. Kyekyo kyenyiza okubagamba ekitonotono. Adde mpulira nkyayagala nnyumiza ebirala. Kubanga you cannot fail to initiate a night conversation. A night conversation with somebody. That kind of sleep night, like cold sleep at night, ina stimulating. Eletera dopamine okukola ki okubaawo. Erika aje mukwano sigala kusinga. Sikusinga. Erika omukwano gwomanyi gwa kimemmette nnyo wallahi ogwo sigulabangako bukyanga mbaawo. Really? Ate nga yenze queen w'omukwano. Ate kati gwogulina gwogugo guba musufu nnyo. Siguwulirangako guno gunsuseeko obungi. Guba musufu nnyo kankubuuli. So how did you meet with this girl? Waliwo olunaku lwe nali ngenze okwekebeza omusaayi obulamu bwonna kuba normally go for a full blood check-up. Kati nemusangayo nasanga nga ndi fine, nange nanyumira. Obaye omuntu okwogera just twayisaayisaamu. Mubye mwayisaamu mwe mwali bukya? Webale kufa ku bulamu bwo abasinga tebabifaako, but you do full body check-up. So I was also impressive and yali ayogera bulungi. She had a hospitality by my side compared to other people. Kati nankebera nasanga ndi fine. That's good. Kati mukutuuke waka nambuuza, did you reach well? Ngabona omusawo ngaafa ku bantu. Nagala omusawo bannaye ngaafaayo. Ngaafaayo. Kati namala nankubira nangamba naye funa ng'obudde ne weebaka. Kwebakwa okufuna otulo tumala kikola ki? Kirungi. Kati nkeera nendoza mboozi neweekomaawo kubanga ffe tunyumize. Nkeera nange nemubuuzaako oba yalidde ku lanchi. Namubuuza lanchi. Ate mulenzi tobuuza good morning first time. Mulenzi olina okubuuza lanchi kubanga g'omusajja bwagaata nalya ng'ogigula. Ate good morning ya mukazi. Ompangudde kankubuulira wano waliwo abasajja boolabanga balina amasomero kyebalaba. Naye nga good morning y'abakazi kubanga ddoboozi y'omukazi liwooma nnyo ku makya. Otyo? Olayika oyimba nnyimba za mukwano? Byonna. I do gospel music, I do love music and introduction. Era omuntu ayimba gospel abeera mulungi nnyo mu love music. Anti ebeera because they almost flow in the same. Waliwo worship. Tone. Worshiping God and worshiping love. So omusajja ali informed nno. Alina diguri mu byalaavu. Ase diguri. Olina diguri. So kati bwe kityo ndowooza bwe kyatambula ne tutandikira. Omubuuzi oba alidde lanchi? Ne mubuuzi oba alidde lanchi? Nangamba yalidde
alidde naye tananywa juice. Namugamba, which juice are you going to take? Nangamba apple juice. Koze nange ndimukunywa wano mazzi. After 30 minutes I take my lunch. So nambuza kyengenda okulya nanteerako sente za lunch. Awe twatandikira. Yeah. She was good. She was good. The mutaginga along bulungi. You met. You did this and that. Buli kimu kisobola okuggwa. Oba olaba oba tolaba. Buli kimu kikola ki? Kiggwa. Kuba ne mu lubuto obeera mu nzikiza naye oyonka. I know. Obadde okimanyi? Ng'oli mu lubuto. Ate oyonka kati gwe ebbeera oliraba oti. Kituufu. So kati obadde wakyegendeza nti ebintu naddala byokola nga totegeera nnyo tebinyuma. Otya. Nga totegeera nnyo. Abawuliriza. Ng'okubiddwamu. Ng'okozesa mwoyo kale. Ng'okozesa omwoyo. Feeling something. Yeah. You know, me I go by heart. Okozesa mutima gwo. Yeah, nkozesa mutima. Era omuntu azannya n'omutima gwo aba akukoze bubi. Kati wali asobola kuzannya nagwo. Tekyobugagga kyo. Wardrobe yange manyiki yaayo. Era ebiseera ebisinga omuntu bwe mba mwagala nnyo bwankuba ennyo mwesonyiwa. Rescuer. Okay, so kati Eric ebyo byonna mbiwulidde emboozi ye enyuma nnyo okufa obufi ate nze njagala nnyo okunyumiza eby'omukwano engeri gye ndira avagaalo. Kati oyingira otya music? Okuyingira music, by the time I completed my O level, I found my friend baali bamuyita Uncle Musi. Yali alese project ku ssomero eyo ne Stanbic Bank. Then nze nali ngenda okudemonstratinga computer ze baali batuleetedde engeri gye tuzikozesaamu. Kati ne mbayiiza n'akayimba. So from school owandiika? Mpandiika ate nnyimba. Okay, that's actually nice. From primary. Wow. Kati when did you like discover your talent as in fully? N'ogamba nti kati nze ndi talented ddala. Ndowooza mu primary. In your primary school? Nga ddoboozi likyali lito? Era nali nkompozinga obuyimba bw'abagenyi abajjanga ba Bishop Sibaani. By then nga head teacher njagala nnyo nze nga nsula n'abasisita nga sisita nawaka. Wow, that's nice. Kati music oyina aki omufunyeemu? Wano mu Uganda mpulira bagamba nti music career it's a very big hustle. It's a hustle. Naye era ekintu kyonna ekitali mu hustle tekibaamu buwanguzi. Yeah. So kati naleeta project bwe yawulira bwe nnyimba ne tukwatagana n'angamba nga onyimba bulungi. How could you see if we record at least one song or two? Nemugamba it's okay. Then during the holidays nengenda ku ssomero gye yali asomesa nanfunira awo nembeera nga nsula wuwe nansasulira oluyimba lwange olwasooka. Yeah, baali bayita mukyala. Kati awo wenti wenayingira music. Kati ate bino ebya live band ebyekiro sporting otya? Ya live band, live band lumu tuba tugenze Kayunga wali omukulembeze w'eggwanga nga ngenda kuyimba ne tutuuka flash yange nefunamu obuzibu naye waliwo ababandi ng'era abayimbi abalala banene bagenda kuyimbira ku ki ku bandi ne bagamba naye tomanyi kuyimbira ku bandi mwana gwe ng'oyimba bulungi biki nengamba naye bankubira ebbandi. I started doing what? Performing. People were like, wow, and they appreciated actually. So that cheer yandeetera okutandika okuba live band. Yeah, enjoying live bands. Yeah, is that song gy'oyagala ennyo nga tugenze mu live band bagiyitaani? Sijagala nnyo just bantu be bajagala. Bagikusabako buli kiseera. Yeah, Nyimbiramu. but I've got you. That one. Yeah. Nyimbira. Anyway.
I have gone right round the world trying to find a woman that understands me, yeah. I have gone right round the world trying to find a woman that understands me. Oh, the woman I had before never understood me. Now that I've found your DJ, I am gonna look no farther. Now that I've found a DJ, I am gonna look no farther. Now that I've found you, babe, I'm gonna look no farther. Oh. It's so nice when you there. Wow. Yeah. Oh my God. Okay, ako kayimba ka Lucky Dube, right? Yeah. Banayo kayimba bulungi. But I also have my used to like it every composition. time you come to stage. They request for it. One day we request for it. Before you request oba wakayimbye dda. Ati kati abantu abalala already babangambye dda. Yeah, oyita mu audience already nga bagamba wayo kati Wayo, we want it. So Okay, banange Eric ali very talented nnyo nga owulira. Kati notandika bwotyo music journey yo. So nentandika bwentyo music journey. Nendicoding olimba lwa mukyala, nendicodinga Kyabeeyi, nendicodingawo ne mama, then nendicodinga nolwa gospel writer Muggwe, Mukama mmanyi. Ezo sembagambe ennyimba zange zonna nsookaayo, then n'olulala oluli almost recent baluyita time, loluyina video baluyita time. Yeah. Kati ogoyinga commercial di mu music. Okutandika okolera ddala ssente mu music. Nze ndowooza bwe nafulumya oluyimba lwange olwasooka lwe nagendanga ku stage people could support me. Then ebya bookings ofunayo mpola mpola. Yeah. Slow but sure. Slow but sure. Naye ng'ekintu kitambula. Era ensonga lwaki nkyalimu. Ensonga lwaki nange nnakulaba. Kitambula. Naye actually I'd like also to appreciate you. Thank you. For the love. Thanks. That heart, kind of heart. Singa buli omwali nga ggwe. Banayo oluusi ebitumalamu amaanyi oluusi byebyo oli n'akulaba n'atakufaako yadde asiima byokola naye n'atagamba nyinayo media personality gwe mmanyi oba ojje tukole bwe tuti ate enamba yange kweri ku TikTok mu bio. Ku TikTok osobola okumpeereza message ate eri ku WhatsApp. It's my personal number. Thank you so much. We can still chat. Nze ebiseera ebisinga sigamba nti abantu tebanyambya, nze kyeŋŋamba nti nyina kubeerezaamu. Good people are there in the world. Of course. One day, one time, I'll find them as I found you. Yeah. Wow, that's amazing. It's a very good faith. Thank you. Kirungi okubeera ne faith efaanana bwetyo. Okay. So in the next 2 years olaba otuusewa Eric n'ekintu kino ekyanjawulo. In the next 2 years abantu nga weetuli ffenna Mukama nga nkwatiddeko manyi bagamba Mukama yanaalamula. Nja kuba ndi wa mugaso okusingako wano. Amiina. Olinako ebizibu by'osanze mu industry? Mpulira bagamba industry erimu eddogo, erimu ekikono. Have you met stuff like that? Mpozi ekigulu naye ekikono sinnakiraba. Erimu ekigulu? Kyo kibeera kitya? Erimu ekigulu. Olina okutambula here and there. Okitegeera. Naye ekikono kyo ate manye nti mulinamu ekikono mbu mweyisaamu. Resist each other. Just bibeeramu. Naye buli lw'otunuulira ennyo ebizibu gwe manya nti era ogenda mu bizibu. Okitegeera, you need to focus on sunshine, not on darkness. Ono bw'aba takoledde manya wali omulala agenda okukolera. Era kyeŋŋamba mikwano gyange bwenna abali mu music industry n'abataliimu bw'ogende wantu omuntu n'atakwagala kiri nnomo. Katonda agamba we have to love each other but we don't need to be friends to each other. So kati manya nti oyo akwagala ebibiri mu mutima gwange nze Katonda tokimanyi
Katonda yagamba alimu ffe era ffe mu ye. So kati oli bw'aba takoledde wabaawo omulala akolera. Kati Madamu Adija yandaba naye waliwo bangi abandaba but they didn't take a step okubaako kye tukola naye nga n'abansupporting. By the way abandaba ku stage ne musanyuka ne mumpa ku ssente zammwe. I really appreciate. Thank you very much. Yeah. Oli smart ani akwambaza? Kati oba nakugamba ani? Kugambye tukola ffenna n'omusajja bamuyita Wonders. Is my promoter. I call him my number one promoter. Number one promo. Plus my founders. Abamu be bayita ba fans. So buli alaba video yange n'onkolera mu challenge oba nonjagaliza sina kindi no supportinga financially oba oli promoter wange era oba okoze kyamaanyi. I'm going to give out my number if possible. Yeah, sure. But before I give out my numbers, I like also to say hi or hello to my friends, mikwano jange, my producers, mikwano jange. Big up to Brand Beats, My Sweet Music, Felix Pro, Atin Bawa. Never producer mwina mikwano jange betukola fenna. My number one promoter Charles Wonders. Mwina mikwano jange abagala Kitumba Eric. Koteka nange kenyini. Netumidde. Kati gwatantumira era nebaza Mukama for being hard working. That's nice. Yeah, then kati ekisembayo njagala mbagambe nti obumalirivu like n'obwesigwa kintu kikulu mu Katonda. Bw'otandika obumalirivu ng'ate oli mwesigwa mu Katonda ng'okola n'omutima omulungi oba ojja kumalako gwali teweetuulako olw'okuba olina obulemu. Omanyi obulemu waliwo obulabika n'obutalabika. Tolowooza nti okubanga okugulu kwo kulamu oba amaaso go nti oba toli mulema. Osobola okuba omulema w'obutala kitanda oba omulema w'obutalowooza nnyo oba omulema w'obutalowooza bikuzimba oba obwavu n'obwavu bulema. So obwo bulema obutalabika. Mukwano gwange teweetuulako bawerekera atambula. Just move on, you'll find That's good nice. people on the way. Then enamba yange eri 07 59 9 5 11 0759 90 50 11. For the MTN 0787 74 0204. Kati abayetaze music wange oba any booking, also you can still reach out to my promoter on 0743 954641. It's called Wonders Promoter. Yeah, nebaza Madam Hadija. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu. Namuna batulaba. It's about research and being informed. Wafikum barakallahu. Naye mukwano gwange oli eyo muno nakuba mugambe, you know, era akayimba sawa nakajja. Akabarakallahu kuba. So, byebyo. Ndowooza nayanza okunkyazaako by the way. Naye webale kujja. I'm happy. How old extremely are you happy. if I leave? I'm just reaching 27, still 26. Ndi muntu mukulu. Gwe sewo ndi muntu mukulu nga wankebedde. Bakukebera batya emyaka? Tukukebera tutya? Like understanding capacity. Ati? Yes. Ebirowoozo bikulu nnyo ate emyaka mito. N'omubiri. Guli hard, gulinga mutayimbwa. Gwabakulu Wala Eric. Just nasalawo ku living life yange nga ndi musanyufu kuba bwe sisanyuka tewali agenda sanyuka. Ate ekirala abantu abaliko obulemu bamanyi okwekubagiza bagala nnyo okweyawula balina entondo. So I hate that. Era ebiseera ebisinga baŋŋamba kyakagga oli muyayo bagga olaba. But due to the fact that I love to socialize with any other person. Yeah. Wow, kale wabadde tujumiza mukatono n'ekitumba Eric abamulabyeko eyo manyi nti mumwagala nnyo era yono munoonyeko ku namba ze zaakusomedde. Ku TikTok kozesa Kitumba Eric, ku YouTube Kitumba Eric gendayo olabe video subscribing ne ku TikTok following. Ate ku Instagram Kitumba Eric ati Kitumba Eric wonna ne Facebook Kitumba Eric the number one chocolate lover nayo page kyeri sobola okunsanga. Okay. Kale,
Munsikirize mbasibule yenze HK Media Hadija Kigozi abasozo property consultants ku mitwalo 15 joka osobola kubookinga ku polotiyo. Eyo offer toyinawo ogenda jijja. Ogenda kujja ng'osasula mpola mpola ate paka wobalayo. Sozo property consultants ekuwadde omukisa teweetulako. Madam Hadija abasozo mbagala nnyo era mbafulowing. Bampeyo nange wakiri ekyapa. Ekyapa? Baba bankoleko wakiri. Blessing eyo. Anyway, nsabidde mu kamera for the Sozo property consultant. Mukama wange ajja kulaba. Amina. Njasanyuka nnyo. Era onaabo oli awo tosomye ennamba. Nga bakubira. Katusabe Katonda. Katusabe. Asabwe aweebwa, right? Asabwe aweebwa. Ate si yekka n'abalala basobodde okunsupporting. I really appreciate in any way. That's good. And thank you also for supporting me. You're very welcome. Yeah. Kale, muzikirize mbasibule bwoba oli mupya akagambako ka subscribe okubeera nga tweyungako bwoba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera nga tufollowingako bulambalamba. Nze HK Media Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.